those wrong doctrines of demons, those wrong doctrines of men, those have been holding the church. Those are the doctrines that took the church in the intensive care. So we are not going to joke around. God is good that we are not we are determined that the gospel of Christ or that the only gospel of the gospel of Christ. Praise God. It is amazing that you can go to that person can't explain to you even the words. He can't even explain to you how Christ came from heaven. How he came in the body of Jesus for us who are seeing to see him. But when you tell them to explain the dream, they will explain to you 100%. They will show you all types of demons. They will explain all the curses and all the situations. They will explain to you why are those demons They will explain to you how you can overcome the devil from their works. But when they don't know, this today people even can't understand. They know all the demons, they know everything, but they can't even differentiate from Jesus and Christ. That shows that enjiri tebaddeewo. Ninaako statement gye nakoze olunaku olw'ejjo. Ekisookera ddala Catherine Brown tuyina kumuleeta mu maaso awo, tujja kumubanjulira. Catherine Brown yali emabega w'abano babayita ba Louisiana, something like that. Yes. Kakati Catherine Brown, she's a false preacher. Yali mabega wabano yabafujirira sente omukyalo oyo muzungu golaba waggulu. Kati ngenda kwogera ku kigambo ekiyitibwa enjiri. Ejjo nakoze statement egamba nti mu kanisa tetubuuliramu njiri. Kyovola nkugamba nti bano abantu bano batabufu. Bali so confused. Now, bwe mutugamba nti ekanisa ya Kristo ebadde mu intensive care kakati tuzze erere ekanisa ogimanyi gyoyogerako. Ekanisa ya Kristo ogimanyi. You are joking. Kyebayita omusingi okimanyi. You are joking. Muli ku TikTok wano kwe muleekaanira. Mugenda kuvuba obwana obuto bwendi mu kusaasira kati obutafunye musingi gwe twafuna. Obulokokedde ku internet, waliwo abaana abalokokedde ku internet nga n'omusumba we tamumanyi. Nga obuuza omwana omusumba oyo ani, alina abasumba nga 10. Alinayo Benihini, alinayo Ow'Egindi, alinayo Munigeria, alinayo Ow'Egindi, alinayo Ow'Egindi. Kati awo be mugenda okukwata mu bika ekibulangiti. Naye kye bayita ekkanisa ya Kristo maama nnyabo Ruth ne banno musingi ogwasimibwa. Osobola okusikula. Olaba abakundi abasiraamu be balemereddwa okusigula ekkanisa ya Kristo. Kyebayita omusingi okimanyi. Muli ku katikitoko kwe muleekaanira, ne we mukuŋŋaanira tewaweza na eka. Ne we mukuŋŋaanira muli mu kaataano ku kugundi. Kaluumu kali kati kitanda kimu kye kijjaamu n'ente bantu ne beebaka. We muli mu kuleekaanira. Mbwe kanisa ya Kristo badde mu intensive care. Omanyi omusingi gwe kanisa ogusimiddwa, omanyi abasajja Mukama baatutte abaasima omusingi we musanze we muli mu kucakalira. Naawe n'oleekaana n'okwata omuzidalo mbu Yesu Kristo, Kristo Yesu gwe bazadde jjojjo juzi wano jembo otereze kanisa. Omusingi ogumanyi ogwasimibwa.
Now njagala kwogera ku kigambo ekiyitibwa enjiri. Gyo nayogedde ne ngamba nti enjiri ono Ruth byayogerako, enjiri tebuulirwa mu kkanisa. Bwe mba mwagala okubuulira, mugende mukwate emizindaalo, mugende ku street, mukole crusades, mubuulire abantu enjiri, mubaleete mu kkanisa yammwe, mubatereeze. Kijja bakolera nnyo. Naye bwe munaakwata omuzindaalo mudde mu Bayibuli mutandika okwagala okugikorectinga, bugenda kubeera buzibu bw'amaanyi. Kubanga mwe buli kimu, kakati buli kimu kifuuse ki? Buli kirundi kiri mu Bayibuli, buli musingi gwe musanzeewo mwagala kutema, ekyo kikyamu. Katufe tuleese kino, ekyo kikyamu kirina kubeera bwe kiti. It will not work. Now Bayibuli esomesa bulungi. Munyiririze ngenda okuwa wano. Njala kwogera ku kigambo ekitibwa enjiri. Enjiri tebuulirwa mu kkanisa munda. Enjiri ya wabweru, kyovula tulina ababuulizi b'enjiri ba evangelists. Mu kkanisa tukola kirala. Ndi mu kunnyonnyola abooluganda ate bambuuza ejjo mu comments. Bayibuli esomesa mu Matayo, ansome Matayo 24:14. Egamba, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So ekisooka enjiri, mawulire malungi, galimu okuzaalibwa kwa Kristo, galimu okufa kwe, galimu n'okuzuukira kwe, galimu n'okukomawo kwe. Kakati eyo yenjiri, kyovula nti synoptic gospels zino ennya mwe muli enjiri. Now enjiri eno ebuulirwa, it is for the kingdom of God into the world as a witness. Tetwagala tuka ku lunaku lyogambe saawulira twabuulira enjiri. Kyova tulina ababuulizi b'enjiri ku luguudo, tukola zi crusades, tukola zi door to door, tukola open air, tubuulirayo njiri. Eyo tetugenda kusomesa tithing, tetugenda kusomesa kubatizibwa, tetugenda kusomesa omuntu asaba atya, tetugenda kusomesa doctrine wabweru ku crusade. Doctrine tugisomesa munda mu kanisa. Then wabweru w'ekkanisa waliyo kye bayita enjiri, evangelism. Why? Kubanga enjiri eyo yeekolanga a witness. Bayibuli kyeva esomesa mu kitabo ekiriwo eky'Abaruumi essuula esooka n'olunyirwa 16 nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda okulokola. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda agaleeta okulokoka eri buli akkiriza. So lwaki enjiri tenkwasa nsonyi? Teina kukwasa nsonyi kulanga tugibuulira mabweru. Banandaba batya nga mbuulira enjiri, banandaba ngamba nti Yesu ye Mukama. Tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda. So mu kanisa munda tubeeramu na correction, rebuking, encouragement, tubeeramu na teaching, kyova tulina ba teacher, tubeeramu ne ba apostles, correction, tubeeramu n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo, prophesying, praise and worship, fellowshipping in a service, and seeking God. Nkama ibazibwe nnyo. Kakati ebweru yewali enjiri, ebweru yewali enjiri kubanga enjiri ekola as a witness. Kati bwoleka wano enjiri tebaddeewo, era enjiri era ekadde enjiri era Kristo. No, bino byonna bye muliko temugenda kusobola. Ekyo nkibabuulidde wana mazima ga Kristo. Temugenda kumalako, tekisoboka. Amina. So mbaagala nnyo nze Nicholas, wiiki ejja weetuli live TikTok zigenda kuddamu. Tetugenda kusirika ne bw'oba oyagala otya, tekisoboka. Katone waswa mwagwa nkiddamu, mwagwa n'ebigali kati muyoola ebyabalongo. Obwavu kibi, tobwavu bwabaluma. Bannamwe generation yammwe ebalese omusala omukubeka shortcut. Catherine Brown abateekemu akasente, nammwe mubeerewo. Kati muli mu njiri gye mutunda, muli mu bigambo bya Bayibuli bye mutunda.
naye Mukama mwesiga.